Association UMA ekutuusa ku omuliso gw'abannamakolero gw'omulundi ogw'abiri okuva ngina kuz'omwezi 3 Oktoba paka ngina kuz'omwezi 10 Oktoba. Jangu okyalireko bannamakolero abasukka 1000 abasuubuzi bannabizinensi ku UMA Showgrounds Lugogo. Ngira omulama gw'omulundi guno kwe kutumbulira eby'abannamakolero n'abasuubuzi nga tuyitira mu buyiiya ne digito. Omuliso gwa UMA ogw'omwaka guno gugenda kufa nnyo ku buyiiya n'okulaba nti ebintu ebikolebwa bibeera ku mutindo gwa nsi yonna. Okufuna omudaala gwo kati kuba ku 0703 552 nyanya okuyingira zigenda kubeera omutwalo gumu gwokka. Tosubwa ebintu ebinaaba bisaliddwako omwendo okutuuka ku bitundu nkaaga ku buli 100. Omwoleso gw'abannamakolero ogenda okubeera ku UMA Showgrounds gukutuusibwako Uganda Manufacturers Association era nga gwogeddwa Total Energies, Science Technology and Innovation Secretariat, Uganda Printing and Publishing Corporation, Stanbic Bank, Tembo Steels, Uganda Insurance Association ne NBS TV. Payamazi nsobola okusasula ne momo? No. Nsobola okusasula ne momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo nsobola okusasula ne momo? Bambi nedda. Baby, tuve wano. Bukibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu. Tekikola makulu okubanga tugirina. Hello, nkimye rent. Nsobola okusasula ne momo? Yes, osobola. Sasula obaggula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere. Kozesa Momo app oba nyiga *155*3#. Eno ye Salam TV. Tulaba okutandika wiiki eno yonna tuzze tutambula naawe okuva ku ssaawa emu ate paka ssaawa zibeera 3 programu Omukeeze tubeerawo okulaba nga tutambulira ddala bulungi nnyo, tutambulira ddala mu mbeera nga gy'olaba eteredde obulungi. Naddala programu Omukeeze tukeerawo wano, tukeera na bintu bingi nnyo ate era tukeera n'okuwa ebyo bye weetaaga okumanya mu ggwanga lyonna, mu nsi yonna. Tutambula butambuzi, tutalaaga eggwanga lyonna ne tukunyoonyeza ne tukuteekerateekera buli kimu ky'obeera weetaaga. Kibeera kyamakulu nnyo okutandikira wano. Obulamu butambula nga bwe butambula, obulamu butambula nga w'obulabe bwe butambula ssaawa zino, naye nkakasa nti bwonna engeri gye butambulamu buyinza okutereera olunaku olw'enkya. Olunaku z'omwezi lumu, omwezi gwa Septemba. Tuyingidde omwezi omupya, buli kimu kipya ate era buli kimu n'endowooza ekyukemuko, n'endowooza ekyukemuko. Ababagaliza bannaabwe ate mwongere okubaagaliza, nammwe abayina ate abataagaliza bannammwe nammwe mubeere nga ate mweyongera okukyusa embeera zammwe, nammwe mutunuulire ensonga y'obuntu. Ensonga y'obuntu kikulu nnyo kubanga buli kimu bwe kito bwe kirina okutandika. Bingi nnyo bye tuzze nabyo olunaku z'omwezi lumu. Nkujjukiza mwezi gwa Septemba omwaka 2023, omwezi gwa 9. Wabulayo emyezi mitono nnyo kati tubala emyezi ng'esatu giijo oba ena, emyezi 3 kati. Tubeere nga ate omwaka 2023 nagwo tugukubye olukumu mutwe. Nga sinaba kugenda nnyo wala, nkowoola mwenna abali ekyengera, abali ensangi, abali ebusega n'ebitundu ebirinaanyeewo kyengera mugongo, mubeere nga ate mweyiwa ku Masjidi Jamia aw'ekyengera we tugenda okuba nga tusalira olunaku lwayo. Salam TV, Salam Charity tugenda kubeera awo, Salam Juma Live egenda kubeera awo ekyengera. Ab'ekyengera ku luno olwokutaano luno mwe mulidde empanga. Mukakase nti ddala ssaawa 6 zigenda okuwera nga ate mwenna mweyiye ku Masjidi Jamia. Ab'ekyengera mwenna Salam TV, Salam Charity egenda kuba nga ate esiiba awo olunaku olwaleero kutandika n'obudde buno obw'okumakya paka ate ssaawa eyo 9 ensonga bwe zito bwe zigenda okutambula. Twasalawo okulaba nga tutalaga eggwanga lino n'okutuusaako buli kimu kye weetaaga n'okumanya biki ebigenda ddala mu maaso eyo wansi mu bantu baffe, n'okumanya ebyenkulaakulana eby'obulamu
bulamu ate era n'enteekateeka ez'ebitundu ebyenjawulo. Kati nno Salam TV gwe ali ekyengera, ali ebusega, aliwa, ali nakawuka, mwenna mubeere ng'ate muvaayo mugende wali ku Masjid Jamia. Osobola okugenda kusaawa mukaaga zennyini enteekateeka zonna zijja kuba zitandise. Salam Juma live igenda kubeera awo olunaku olwaleero. Ate era nkujjukiza gwe alina omwana omuto asobola okusoma Qur'ani, ng'omwana oyo Qur'ani agisomye anaagiyiga, beera ng'ate omulikodinga kakiripu katono nnyo wonna weeyagalidde okukakomya osobola okukakomya awo naye okasindika ku 07 n'okasindika ku WhatsApp namba yaffe ne tusobola akatambyako kazannya. Abaana bali mu holiday, abazadde bulijjo tubakubiriza abaana bali mu holiday, abaana bavuddeyo ku masomero bakomyewo ewaka, mubeere nga mubateekateeka, mubeere nga mubasomesa ebyo bibasaanidde okuyiga ate mu holiday. Osanga oba oli awo olunaku olw'enkya, olunaku olujja ojja kulaba ate ng'omwana wo alina kyakyusizza ate ku mwana omulala nga ne waddayo mu ssomero. Nkakasa nti abeera wanjawulo nnyo kuba abeera ava mu mikono gy'abazadde, abazadde be bateekateeka, abazadde be bakumaakuma, abazadde be batukuza. Ate era wobeera nga okuza omwana tunuulira nnyo embeera kati ennaku zino ekyuse nnyo, bingi nnyo by'osaanidde okutunuulira. Embeera edduka, ensi edduka ku speed eya waggulu ennyo. Mwe muli technology akyuse, mwe muli enkozesa y'amasimu ekyuse, mwe muli enkozesa ya teknologiya ey'omutindo ogwa waggulu ennyo. Kati nno naawe omuzadde ebyo webikuleka nkakasa nti naawe obeera weekuumidde emabega. Kati nno alina omwana ne waba muto ne waba mukulu, recordinga akavidiyo nga katonotono ng'asoma Qur'ani. Kavidiyo ako bagenda kukazannya ku lutimbe luno olwa Salam TV naddala mu holiday eno yonna. Osobola okukasindika ku WhatsApp namba yaffe 0786103200 oba osobola osindikako enamba 0786103200 n'osobola ate okulaba nga omwana wo naye afunako akakisa akagenda ku lutimbe olw'emirembe Salam TV. Baana banne ne babeera nga basobola okumulabirako kubanga okalabanga akatono naye ate kasobola okukyusa obulamu bw'abaana ne babeera nga basobola okutambula. Sindika kavidiyo ako ku 0786103200 osobola okusindikako newotateekako mannya mangi nnyo ate newotateekako ndagiriro nnyingi nnyo, naye gwe ekyoba okola omwana muteeke mu kamera ey'essimu obeere ng'osobola osindika kakiripu ako. Programu Omukeeze amakya ag'olunaku lwayo bumalukikayo nze ntudde okulaba nga ate nkuteekerateekera gye nsookedde empise wawanvu nnyo ate era mukola kyankizo nnyo mu balabi ba Salam TV. Nkakasa nti buli we mubeereeyo ne mutulaba naffe tufuna amaanyi n'embavu okulaba nga ate tubaweereza tubateekerateekera. Programu Omukeeze olutimba olw'emirembe Salam TV bwe tutyo bwe tugenda okutandika olunaku olwaleero. Tubeebaza abe tutambule nabo okuva ku Mande paka olunaku olwaleero olwokutaano. Wiiki mpya, tuyingidde omwezi omupya ng'ate tumalako wiiki. Kitegeeza nti ate onayingirira wiiki ejja buli kimu kijja kuba ate kikyuseemu. Ebyenkulaakulana we bityo ebitambula. Mukkirize mbatwaleko South Africa katono nnyo. South Africa waliwo omuliro ogwakutte ebizimbe era ssaawa zino ebivaayo tebinaba kutegerekeka era ebyokunoonyereza bikyagenda mu maaso. Omuliro guno gwavudde ku ki? Abantu babadde mu kizimbe ekimu awo mu South Africa mu kibuga ekikulu Johannesburg ne babeera nga balaba omuliro gutandise okukwata. Beebuuza omuliro gwavudde ku ki? Paka nakati ab'ebyokwerinda abavunaanyizibwa ku nsonga eyo tebanategeera kiki kyaviiriddeko, naye bantu 73 ssaawa zino be bakakonfamingibwa oba be bakakasiddwa okulaba nga ate bo ezaabwe zivuunikiddwa, ate 52 bo bakyapookya n'ebiwundu bali mu malwaliro n'abalala bakyabanoonya mu muliro ogwo ogukutte South Africa. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Omuliro kintu ky'amaanyi nnyo, ogulaba wano nga gufumba emmere naye guba gutandise ate okugyawo obulamu nagwo tegubeera ate nga gusaaga. Webityo webiri South Africa. We tuba tukomyewo wano ewaffe Uganda bintu bingi nnyo. FDC
Patrick Aboy Amuriat yavuddeyo akyasaba chairperson w'ekibiina kino Waswa Birigwa abeere ng'akkiriza basisinkane boogeremu batanye ensonga ezigenda mu maaso mu FDC gye buvuddeko gye byatandikira eri kambajjukizeeko katono. FDC twagenda okugiraba emivuyo gitandise. Ibrahim Uganda mubaka wa Kira municipality yavaayo n'alumiriza n'agamba nti Secretary General omutesitesi omukulu w'ekibiina kino wamu ne President General w'ekibiina kino bavaayo ne bafuna omusimbi omungi ogwayingira mu kibiina nga tewali amanyi mayitire gaagwo. Twali tukyali abo ne bavaayo ne beewozaako ne bagamba nti ekituufu ssente we tuba twazifuna tetugenda kukola accountability ate era tetugenda na kulaga wa ssente zino we twazijja. Kati nno embeteza n'etandika ssaawa zino ekibiina kiyuuga kiri anaaganaaga kiri fifite kirina ebiwayi bibiri. Wobeera okyetegereza ssaawa zino naawe okulonda okwaliwo okw'ekibiina kwennyini nako kwagootaana. Buli kimu kye kitambula bulungi nnyo. Ebisongovu bizze bivaayo. Twali tukyali awo yaliko president w'ekibiina kino Dr. Kanokiza Besigye n'avaayo n'agamba nti nina ssente ze nafuna okuva omuwandiisi naddala Mafaabi era n'aŋŋamba nti gwe sisirika ssente zino saagala revenue ezijjako musolo. Bingi nnyo byavaayo ate era n'alipoota ey'abasajja bakulu gye baayogerako gye baaleeta ne bakola ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina n'eyisibwamu amaaso. Bangi babeera bagibuusabuusa era paka na kaakati ekibiina kino kye kinaddangulu kye kinatereera ate ensonga ezo nga bw'oziwuliridde zikyagenda mu maaso mu kibiina. Kati no President General agamba nti wekibanga kyakuttaanya nsonga zino zibeere nga zitereera bulungi nnyo beetaaga okusisinkana ye ate wamu n'omukulembeze omulala chairperson w'ekibiina kino Waswa Birigwa. Katulabe biki ebirivaayo naye Waswa Birigwa okuvayo bamusaba ye tannavaamu wadde n'omwasi tannayogera era yeebuuza kirabika ali eyo yeebuuza agamba nti kyekigenda mu maaso. Wiiki eno ebaddemu ebintu bingi nnyo. Wiiki eno ebaddemu ettemu. Waliwo ettemu ery'ettaka. Abantu babatta olw'ettaka. Abantu bakaayana olw'ettaka. Abantu obulamu bwabwe buggwawo olw'ettaka. Kati nno era wiiki eno gye tumalako twalabye omukyala gwe baayokya n'abaana be lwa nsonga ya ttaka naye ng'ate abamwokya baana ba bbaawe abakulu nga be bateeberezebwa okubanga be bamukumako omuliro ate ensonga zonna ne tuziraba bwe zityo. Bannaye ensonga y'ettaka yo erabika tegenda kugonjoolwa kati naye abaliyina n'abo abaliyina mu butuufu tusaba n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo n'abo bwe tulaba nti ddala balina akakwate ku nsonga y'ettaka abantu baffe beetaaga okuyambibwa. Abantu baffe kubanga kino kyekyobugagga buli omu kye yeesunga okubeera nakyo kubanga wobeera n'ettaka obugagga obeera otandise obw'ensibo. Kiba kikakasa bulungi nnyo nti obugagga bw'olina bugenda kutambula otambule nabwo ate naawe obeere nga osinziire okwo okwekulaakulanya. Kati nno tuba tukyalaba entalo nga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso naddala ku nsonga y'ettaka kiba kikwewuunyisa era nga naffe kikwennyamiza mu mitima nti n'abo abaana boolaba basobola okuggyako taata waabwe obuvunaanyizibwa ne bawamba ebintu bye ng'akyalina mulamu. Kyewuunyisa nti abaana omukulu baazadde taata baalina basobola okumuggyako obuvunaanyizibwa ne batwala ebintu bye ng'akyalina mulamu naye ng'ate balina be beekobaanye nabo. Okusinziira bingi nnyo tuzze tubiwulira bamaama beekobaana n'abaana ate bataata ne babatandika okubatambuza akannagi olw'ebintu omukulu bye yeekolera ate abaana ne maama ne batandika okumutambuza akannagi nga babimugobamu. Bingi nnyo tubiraba eyo naye tubasaba mubeere nga nammwe mwekuba mu kifuba. Omuzadde abeera muzadde, omuzadde asigala muzadde kuba buli kimu ne woona akikola ebyo tebigenda kufuuka bibyo. Naye ate ekintu ky'okoze n'amaanyi nkakasa nti ekyo kyo kisobola okufuuka ekikyo. Mukkirize ngenda kubatwalako ekayunga eno. Ekayunga waliwo oluguudo lukyagaaniddwa okukolebwa.
kati nno ekiri e Kayunga abantu bangi nnyo olunaku olw'eggulo bavuddeyo ne bakuma ebipiira ne beekalakaasa ssaawa zino baagala abavunaanyizibwa ku nguudo naddala mu Kayunga district baveeyo babeere nga bakola ku nsonga zaabwe. Kati nno eyo e Kayunga mwenno omwekalakaasa lwa luguudo olwo n'ebinnya naye ffe nene e Kampala bintu bingi nnyo nakutegeeza nti ejjinja ssaawa zino abantu baggalawo ne bizinensi zaabwe. Enguudo ezimu mu site y'ejjinja bazikola naye abantu balemezeddwa okukola bizinensi zaabwe, abantu balemeseddwa okukola olw'ensonga nti ennyo abantu tebafuna bakasitoma. Kati nno mukkirize mbalage eby'e Kayunga. Abatuuze b'e Nakyessa mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga bakeddeko eggwanga nga bawakanya eky'oluguudo oluva e Kayunga okudda e Kawongo mu Galiraaya okumala ebbanga nga terukolebwa kyokka nga gavumenti ezze esuubiza okulukola. Otuukidde mu kabuga k'e Nakyessa tusanze abeekalakaasi bakumye omuliro mu luguudo era nga baliyeemu amayinja okuluziba nga teri asala kuva Galiraaya kudda Kayunga oba kuva Kayunga kudda Galiraaya. Kugaba ku luguudo kuva mu bbiri gumba tugamba oluguudo bagenda biwa kolansi teruyiibwa kolansi ne bw'oba ku kigere emmoloka yo bwekudikka enfuvu n'olwa pikipiki ayagala akutomere kuba atakulaba. Mu kiseera we tutuukidde poliisi ebadde egobagana n'abeekalakaasi eyo ku ttale bakira obwedda gye tuwulira ebibwatuka ng'amasasi era nga tewali kidduka kyonna kibadde kisobola kusala kudda ku njuyi zombi. Wali wakubye amasasi nga gwa wansi. babawo omusaala gwa gavumenti lwaki bo tebakola makubo lwaki batuwonyaawonya obwenkalidde wano lwa masasi kati awo omukazi abadde n'omwana n'asuula omwana n'agwa naye n'agwa naye ate afudde mutongo. Ebiri kati omukazi abadde asitula omwana naye kanga bwekanzi n'agwa wansi ku lwa puresha kati yotadaba kudda ngulu. Abasirikale abadde baswakidde bakira beetala okulaba nga bakkakkanya embeera. Betwogeddeko nabo bakira beevuma enfuufu eyitiridde ku luguudo luno nga bagamba nti emirundi mingi evuddeko n'obubenje. Obutuufu batuyambe n'omwana owange naye yafiira okwo ku luguudo juzi luno nga emmotoka nga baganya okulongoosa kuni nga tuli mu byalo batuyambe batulongoseze oluguudo ebimotoka bino ebyebikajjo. Fiiriddwa abantu awo erugasa nze nange mwenyini ayogera nafiirwa jjajja wange namuziika ali kamwokya lwa bimotoka bya bikajjo. Julius Eradu aduumira poliisi y'e Nakyessa avumiridde ekikolwa ky'abatuuze eky'okwekalakaasa n'abasaba okuba bakkakkamu nga bwe bogerezeganya naawe bwe kikwatako okulaba ng'ensonga zaabwe zikolwako. Because they had started again banning this one. We want to at least fire to reduce the heat, then we can remove the stones. Because right now it is very hot. Sabbiiti ewedde abantu b'ekitimbwa be basooka okwekalakaasa nga beetimbye ebipande ebivumirira gavumenti kw'ossa okuggala oluguudo era ne baluyiwamu agayinja ne bakuma n'ebipiira ekyasannyalaza ennyo entambula era nga beekalakaasa lwa kizibu kye kimu. Salma Namwanje, David Kigongo, NBS Amase. Programu Omukeeze yonna ndiyinza okuba nga embeera y'enguudo si nnungi nnyo. Tusaba bekikwatako babeere nga basobola okuvaayo enguudo zino babeere nga bazikolako kubanga ne wano mu Kampala kambanyumize kyekiri mu Kampala mu abali eyo ab'e Kayunga ekiri mu Kampala essaawa zino ebinnya bye bisinze okuyitirira buli luguudo lw'eyitako oluli mu Kampala naddala eza koolansi mulimu ebinnya. Kati nno omuze gwe batandise oba enkola gye batandise okukola bazisalamu obubokisi ate ne bayiwamu enfuufu. Ssaawa zino enkuba etonnya n'etwala enfuufu eyo abantu agenda okugwa mu kanyaako nga tamanyi nti waliwo n'ekinnya. Ssaawa zino embeera bwetu bweri enkuba etonnya eno bayiyeemu enfuufu eno binnya kiba kitegeeza nti nammwe abakulembeze naddala aba KCCA Dorothy Kisaka ye Executive Director w'ekitongole kino ekya KCCA tusaba nga bwe mwavaayo ne muyisa enguudo olukalala olukangaga lw'enguudo ze mugenda okukolako tusaba muveeyo muzikoleko ate era n'abantu baffe bafune engeri gye batambulamu. Katinde amapya agakyaliwo okuva e Congo bangi ensonga eziri e Congo nyingi nnyo ate era bwe tuba tuzeetegereza tuze tuzikuwa
okusinziira ku mbeera eriyo e Congo. UPDF yagenda okulwanisa ADF ate era ssaawa zino bangi nnyo bebakyakwata, abamu we bagaana bo babattabusi, era bangi nnyo abakyafa aba ADF. Kati nno bwe tuba tukyali awo waliwo ensonga eyabaluseewo olunaku olw'eggulo. Bannaddiini bavuddeyo ne bateekateeka okwekalakaasa nga bagamba nti bannaffe bano abakuumi b'eddembe bava mu UN balina ensonga ezitali nnungamu, ensonga ze bakola ezitali ntuufu, ne bavaayo ne beekalakaasa. Kati nno mu kwekalakaasa okwabaddewo era bantu bangi nnyo bafiiriddwa obulamu bwabwe. Bantu 48 bafiiriddwa obulamu bwabwe, ate era abalala bali ku bisago olw'ensonga nti babadde balina okukakkanya obujagalalo buno, ate abantu bangi nnyo ne bafa. Ebyo nno bye biri e Congo. Ebikyali Niger yo ekyatambula nga bwe mugiraba. Abakulembeze abawamba bakyakulembera eggwanga lino era basaba emyaka 3 babeere nga basobola okulaba nga eggwanga lino balitereeza mu mbeera, ate oluvannyuma lw'egyo emyaka 3 balonde. Kati nno naffe tubirindiridde. ECOWAS yo ekyasinzidde ekyagamba nti tugenda kuŋŋaanya amagye, naye bukyanga boogera kuŋŋaanya amagye paka nakati tebagakuŋŋaanya, era paka nakati bakyali awo. Ffe tubitunuulidde era tubiraba. Kati nno waliwo obweraliikirivu we tuba tuzzeeko wano ewaffe mu Uganda, ensonga y'amafuta ate ezzeemu okwewanisa abantu emitima gino gitambulira mu bbanga kaakano. Wobeera otunuulidde era ng'oyiseeko ku petrol station ezimu ssaawa zino, wobeera otunuulidde petro ali mu 52 ate dizero ali mu 490 n'omusobyo. Ensonga ey'amafuta yiinezzeemu. Ababooda beeraliikirivu, ababbaasi beeraliikirivu, abatakisi beeraliikirivu, abavuga ezabuyonjo nabo beeraliikirivu, ate n'ababaka ba paalamenti nakyo kyatuuse mu paalamenti olunaku olw'eggulo. Era sipiika wa paalamenti n'avaayo n'agamba nti ekituufu ekibanga walina okubeerawo ekikolebwa, cabinet executive eveeyo ebeere n'ensonga eyimiridde eyeetengeredde okulaba nga basootinga ensonga y'amafuta. Ensonga y'amafuta erinnye waggulu. Mujjukire nti mu 2022 liita y'amafuta yatuukako ku nnusu 65 paka ku mutwalo, era ng'abantu embeera teyali nnungi. Embeera ya COVID-19 wobeera ogyetegerezza yakyusa ebintu bingi nnyo. We twagivaamu awo ne tulaba ate amafuta nga geeyongedde, ate buli mafuta bwe geeyongera n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu ensonga y'amafuta bwetyo bwekyali ekalubizza buli kintu, kuba obeera weetegereza ssaawa zino ebbeeyi y'omuceere nagwo gweyongedde. Essaawa kilo 25 ezaali zikka wansi w'emitwalo 12 ssaawa zino ogigula ku mitwalo
13,205 kilo 25 ez'omuceere, kilo 25 eza sukaali zigula emitwalo 12 n'omusobyo. Kiba kitegeeza nti ensonga y'amafuta buli we ziri amafuta buli we galinnya buli kimu kikyuka, buli kimu kikaluba, buli kimu kikaluubirizibwa, abantu bakaluubirizibwa abali eyo wansi. Kati no Speaker wa Parliament yavuddeyo asaba executive esobole okutunuulira ensonga eno. Kati nno abazadde nga bakyalina abaana baabwe ewaka oluvannyuma lw'okutandika oluwummula luno olwa ttaamu ey'okubiri bayingire ttaamu ey'okusatu emyezi ezo egijja, ensonga ya school fees nayo yatuuse mu Parliament, era Parliament nayo egamba nti bwe bibanga bino ebyamafuta weebiti bwe biri n'abamasomero bagenda tandika ate okutandika okuduumuula ebisale by'amasomero. Kati era n'asaba executive eveeyo nabo ebeerako ensonga engeri gye gikwasaganya. Bagamba nti bo nga babaka ba Parliament ne Speaker bagenda kulaba nga bakola ennongoosereza mu mbeera emu, waakiri bakoleyo etteeka eriyambako omuzadde ono okulaba nti atambulira mu mbeera ennungi bw'etyo. Ebyo bye byabadde mu Parliament olunaku olw'eggulo. Kati nno mukkirize era mbatwaleko mu nsonga nga tukyali mu Parliament. Parliament erimu ensonga nnyingi nnyo. Bannaffe aba Ministry ya Agriculture nabo gye bali, ensonga nnyingi nnyo gye babadde bababuuza ku nsonga y'enkozesa y'ebyuma naddala bino ebyakalimagezi. Babireeta babyogera, naye ate abakugu batono nnyo abasobola okulaba nga nabo basomesa abantu ate ng'era babikozesa. Kati n'ensonga za Parliament nga tuzitadde ku mabbali, amagye olunaku olw'eggulo twayogedde ku General Kale Kayihura yali omuduumizi wa poliisi, emisango gyamuggiddwako gyonna state yakkiriza okulaba nga omwami ono asigala ali obutaala. Kati nno yabadde yakavaayo ne bagenda mu State House wali entebe mu State House. President Yoweri Kaguta Museveni Commander in Chief waliwo abajaasi abamu be yawummuzza emirimu egy'amagye ne bagiwummula ate babeere nga batandika obulamu bwabwe obulala. Bingi nnyo bye yabakubirizza, katubirabe ate tweyongere. Basajja bakulu abawummudde amagye kuliko General Kale Kayihura, kkooti y'amagye gwe yaggyeeko emisango eggulo era nga ye generaali omujjuvu mu bawummudde amagye ng'eyeegattako mu lutalo lw'ekiyeekera mu 1982. Abalala kuliko Lieutenant General Nakibas Lakara ng'ono amagye yageegattako mu Agatonya wa 1980, Major General Waswa eyeegatta ku magye mu Gwokubiri gwa 1981, Major General Joseph Arucha ng'amagye yagayingira Agatonya wa 1981, Major General D.K. Wakalo nga yagayingira mu Gwokusatu gwa 1983, Brigadier General Kamanyire abadde mu magye okuva mu 1979, Brigadier General Stephen Oluka nga naye yayingira mu 1979, Brigadier General Kyambadde eyeesogga amagye mu Gwokusatu gwa 1979, Brigadier General Kwihangana nga yeegatta ku ggye eryaliwo mu Novemba wa 1973 era nga mu bawummudde yasinze emyaka emingi mu magye, Brigadier General Muhabuzi eyeegatta ku ggye lya NRM mu 1996 ne Brigadier General Kaija abadde mu magye okuva ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna gwa 1995. Josephine Namakumbi, NBS Amasa. Tubasaba bannaffe bannamagye abawummudde ate mwongere okuweereza eggwanga lyammwe. Ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso naddala mu nsonga y'amagye. Kati nno we tuba tukyali awo waliwo abatalaga eggwanga lino okunoonya obuwagizi n'okunoonya ettutumu n'okuguza abantu ekibiina kyabwe. Kati nno batandikira mbalala olunaku olw'eggulo bakomekereza okutambula kwabwe naddala ku luuyi olwo nga bagenze Kabale. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Kabale era poliisi
nekola obukubirire okulaba nti emugaana okuyita mu kkubo erimu era yamulemesezza ne babadde bateeseteese okukuŋŋaanira ate n'asalawo n'akuŋŋaanira abantu be n'ayogerako gye bali nga ayogera nabo gye bali walala nnyo gye babadde batateeseteese naye omukulu ono yalabiseeko ku radio MK town ey'Kabaale n'abeerako ne bye yayogedde byabadde bingi nnyo era ng'abantu nabo babadde bamwegese amatu. Mukkirize tulabe biki ebyabadde bitambula. Twabadde wano era eno wiiki we yali etandika twakutegeeza nti tusaba waakiri tulabe enkuŋŋaana zino nga 5 tubadde twakalaba 3 olwokuna luulo lwabadde twatuuse ekiseera nga tulaba ate poliisi era ejjeeyo abawanvu n'abampi ejjeeyo ebimotoka ebifuuwatiya gaasi ate wamu n'ebimotoka byayo okulaba nga eremesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutambula. Mukkirize tubirabe. Ekibuga Kabaale, President wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert akiyingidde ng'essaawa zikunukkiriza okuwera omusanvu ez'emisana wakati mu mizira okuva mu bawagizi be ababadde bakwatiridde ku makubo. Agenze butereevu ku Cape Town Radio wabula alabika ayise mu kkubo kyamu mwasanze amagye ne poliisi abasoose okumulagira okukwata ekkubo eddala naye oluvannyuma ne bamuleka n'ayitawo. Ekyenjawulo olwaleero radio teggiddwako wadde okuzimeeramu akatono era n'abantu bakubye essimu ku radio nga puroguramu egenda mu maaso ne bawa endowooza zaabwe. Oluvannyuma Kyagulanyi agguddewo ofiisi z'ekibiina kye ez'ekigezi ku luguudo Nyerere mu kibuga Kabaale era waakubye olukuŋŋaana. Mu lukuŋŋaana luno Kyagulanyi akuutidde bannakigezi okwewala enjawukana mu ddiini ne mu mawanga wabula bakulembeze eggwanga lyabwe Uganda. Twagadde bazukusa tetunaba kupowa namwe temupowa. Tetunaba kuzikiza namwe temuzikiza. Ekisembayo temukkiriza muntu yenna kubaawula. Mbabawula ku ddiini mbu bano basiraamu bano bakatuliki no. Mbabawula mbu bano bakiga bano baganda bano bateeso bano banyankole bano bakonzo no. Tuli omuntu omwe. Abakuba n'ebikutushaza n'ebimwe. Ebituluma ebimu ate betwagala byebimu twagala Uganda empya. Ababuulidde era ku bbula ly'emirimu nti egisinga gimaamiddwa Baaluganda abataganya bantu balala wadde nga balina ebisaanyizo nabo okuyungibwamu ekivuddeko abantu abamu okugufuula omugano okutunda bannayuganda mu buddu ebweru w'eggwanga. Ate ssentebe wa NUP Kabaale Katebere Derek asekeredde abantu abadde balowooza nti ekibiina kyabwe tekirina mirandira ekigezi. Kyagulanyi eyatandika ku Mande okutabaala Uganda ng'annyikiza enjiri y'ekibiina kye enteekateeka ye eraga nti olw'enkya lwakuwummula olwo ku Mande adde mu bugwanjuba bwa Uganda nga wakutandikira mayoge. Shamim Nabakoza. Ebyobufuzi obeera obitunuulidde ekituufu bisesa ate era byewuunyisa. Naye katulabe gye binaggweera ne gye binaatambulira. Puroguramu Omukeeze amakya ag'olunaku lw'olwaleero 32 zeeganye ku ssaawa emu ey'amakya ag'olunaku lw'olwaleero. Nziramu okujjukiza ow'ekyengera ow'ebusega n'ebitundu ebirinaanyeewo naddala abagenda okusaala olunaku olwaleero ejjuma. Nkakasa nti ejjuma egenda kubeera awo ku Masjidi Jamia awo ekyengera ku kikubo ekidde emugongo bwe kiti. Awo egenda okubeera ate era Salam TV Salam Charity Team yasimbudde dda okulaba nga bajja babeera awo. Tugenda kuwangalawo akaseera akawera okutandika n'obudde buno bw'okumakya paka eyo gye buna essaawa nga 9 tugenda kubeera awo nga tutambula naawe tutambula ffenna ng'ate tuli live. Buli kimu ekigenda obeera ekyengera ogenda kuba okiraba bulungi nnyo era ng'okyota buliro ku lutimbe luno olw'emirembe. Salam TV IGG
nga akyakola enteekateeka ze ez'okulwanisa obukenuzi wamu n'obulyake wano mu ggwanga. Agamba nti ekituufu agenda kusinziira gyeyo n'ag'omu buto okulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bw'akyagala. Ayagala kukendeeza kubanga abantu abali enguzi be bangi ate buli lunaku enguzi eriibwa. Kati nno wono yatandise okunoonyereza ku nsonga za Soroti University. Waliwo abakungu mu ttendekero lino erya Soroti University bavaayo ne bagula ebintu ebyali bituteganye na mutindo ate era ne babeerako n'ensonga ze baatuukako ez'okulya ssente n'okukozesa ensimbi naddala mu kugula ebintu ebyagabengalye. Ati ssaawa zino bye bali mu kunoonyereza, banoonyereza ssente zino zakola ki, abantu bano balya ssente mmeka, ssente zaali mmeka, buli kimu. Kati nno kikwewuunyisa nti buli wamu ssente zo zibula. Ssente woziraba ennaku zino ssente zindowooza zaafuna amagulu era ssente zaafuna okutambulamu, naye ensonga bwe zito bwe ziri. IGG ayagala kulwanisa mbeera eno naddala ey'obukenuzi n'obulyake. Obulyake buli wamu obwo bulwadde bulinga bulwadde bwa ttaka bwo okufuna solution yaabwo ffenna tulina kukwatira wamu okulaba nga ate buli kimu tukifunza ne kibeera nga kisobola okukakkana. Kati nno waliwo amawulire amalala ag'ennaku ate era agagudde e Lwengo Masaka. Abantu baafudde era mu baasi eya Trinity yabadde etambula negwa. Mujjukire nti wiiki eno twali tutandika wiiki eno waliwo baasi ya Global yeevulungulwa emirundi n'emirundi omuntu omu ye yafa. Baasi abavuzi ba baasi bannaye mutuyambe, abantu baffe obulamu tubeetaaga nga balamu, obulamu babwetaaga. Okuvugisa sipiidi eyitiridde nnyo, vuga mpola mpola kubanga n'obudde essaawa zino enkuba etonnya. Ebikola nsoyo gwolaba abeera aseerera. Tubasaba mubeere ng'ate muvuga n'obwegendereza. Mukkirize tulabe biki ebyabadde mu akisidenti eno. Ebifaananyi bino bye biraga embeera eyabaddewo ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro ekikeesezza olwaleero. Baasi ya kampuni ya Perfect ebadde eva e Kampala okudda e Rukunjiri bw'egudde n'ettirawo abantu 2 ate abasobamu 2 ne balumizibwa bya nsusso. Abafudde 2 kubaddeko LST John ebujja eribadde ery'omwaka ogumu ne Musinguzi Simon abadde atemera mu gy'obukulu 28. Emedde omugoba waayo oluvannyuma lw'okuba nti waliwo emmotoka ebadde ejja ne mukubamu amataala, kati mu kugisala bw'atyo n'abeera nga akuba emmotoka eno mu kikko. Akabenje kano kawezezza omuwendo gwa bubenje buno obw'amaanyi obuviiriddeko n'abantu okufa. Okuva ku bbalaza ya Sabbiiti eno ng'akaasooka kali ka baasi ya Global era nga katta omuntu omweru wengo. Obubiri bwagudde Sembabule era nga bombi bwabadde bwa baasi za Gateway. Ate n'akaguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero mufiiridde abantu 2. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka, ebyakazuulibwa ebivaako baasi zino okugwa ne zitta n'abantu byekuusa kuvuga ndiima ate ne baddereeva batannamanya bwe balina kuvuga ku luguudo lwa Sembabule Gomba Mpigi. Kubanga bw'olaba kati nga baasi ya Global luli abatuuze bennyini baali bakyogera lunwe nti omusajja abadde adduka nnyo. So kati ne bw'olaba ono engeri era gy'agikubyewo olabye ddala nti era abadde adduka. Kyova olaba baasi bazidduka nnyo, baagala okuyisa ne bwe batayisiriza n'ayisirizaawo. Kasiri agamba abamu ku basaabaze batandise n'okutya olw'engeri gye zeerindiggulamu, so ng'emabega ze babadde basinga okweyuna nga batya drone eziwenyuka obuweewo. Okutya obukoosi weekuli era abantu bakwogerako nti baali basuubira nti babeera sekiwa nnyo nga batudde mu zi buses naye ate balaba nga ate accident za buses zengedde okubaawo. So ffe tugenda kakasa nti tukendeeza embeera eno nga tuteekawo strict laws oba amateeka amakakali okulaba nti abavuga b'ebidduka bino batambula mu sipiidi etasobola kukosa abantu ne bwebanga accident ebaddewo. Poliisi e Masaka egamba kati etukizza ebikwekwetu ku bagoba ba baasi bonna abavugisa kabandabe nga tebafuddeyo ku bulamu bw'abantu be babeera batambuza. Farish Magembe, NBS, Amasengejje.
Webityo tubasaba bannaye abavuzi ba bbaasi, abavuzi ba taxi, abavuzi b'ebidduka, enguudo zonna ze mutategeera ssaawa zino enkuba etonnya kolansi oyo aseerera mukkirize nti mulina okuvuga mpola mpola mukuume obulamu bwa bannaffe ate mukuume obulamu bwammwe nammwe kubanga tewali driver ayina garanti ku bulamu bwe. Nammwe abavuga ebidduka bannaye tubasaba tubeegayiridde nnyo kuba alipoota za poliisi buli lunaku ezivaayo owulira abantu 8 n'omusobyo 7 100 be bafudde mu wiiki emu nga bafa bubenje. Mukkirize tuwummulemu katono nnyo we tukomawo tugenda kutandikira tovaawo. Amazzi nsobola okusasula ne momo no nsobola okusasula ne momo yino merchant code yaffe kirungi Sebo meka? Ebiri nyabo nsobola okusasula ne momo Bambi nedda baby tuve wano Mukibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu tekikola makulu okubanga tugirina. Nchimye rent nsobola okusasula ne momo yes osobola sasula obaggula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere kozesa Momo app owanyiga *155*3#. Better steady, be better. It is what it is, my friend. It's about the swag, the money. When you're up to date, these things become simple. Peter. These things Just become one question, Peter. Do you know what that is? Yes. What is it? Swag. That's a Ggwanga. It's a private pin. No! There are some things you cannot just walk away with in public. For example? That category of a pin. Okay, we are done with this one. It is personal, it is private. Number 2. And your digital money pin. Hey, hey, that one. Petero. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. aba Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne wabanga waakusulawo nnaku bamukusuliza ne wabanga afidde wabweru wa ggwanga bakolera ku nteekateeka n'akomezebwa wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sharia y'obusiraamu bweragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala buli mwezi. Basangibwa Mulago wali ku roundabout okulira na City Mochare nga balina n'ambulances ezikolesa abirimunya bitundu bye Kampala, Entebbe ne Wakiso. Obakubira bukuzi simu ne bakutukako awo nawo oboli mu bwangu ddala. Essimu 0704-52-526 oba 0774-000-225 ziko omwagalawo mu nzika emwesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. As part of our diversity programs, we've also started a very special program for women. We call it Stand Big for Her. They give us that loan at a very low interest rate, and then even the payment terms are friendly. I'm so grateful with Stand Big. Thank you so much for bringing this initiative. It has made us grow quickly within a very short time. We are so much grateful. At Stanbic Bank, we are proud to be part of women, and we are using our vehicle, Stanbic for Her, to drive this. Under this program, we look for women entrepreneurs or women businesses and provide credit at very, very good terms. We also train, we encourage, we mentor,
women business owners in this special club that we call Stand Big for Her. It's across the country, and I'm pleased to report that already we've touched several thousand women and we've lent over 20 billion into this program. We believe in Uganda. Uganda, a nation pulsating with culture and creativity, arises an innovative initiative tailored for the modern day. Next Wowzy, a collaborative masterpiece of Uganda's largest media network, Next Media, and the best in-class influencer marketing platform. Wowzy, it's not just a platform, it's a movement, bridging ambitious brands with vibrant content creators and tapping into the reservoir of Uganda's youth creativity. Powered by proprietary technology, Next Wowzy promises best-in-class features, user-friendly navigation, enlightening analytics, all fostering genuine, long-lasting partnerships. But it's more than that. Next Wowzy is the much-anticipated catalyst reshaping digital marketing and triggering an economic upswing in the industry. Singing harmoniously with Uganda's flourishing culture tapestry, we offer a unique approach to leveraging this creative capital for brands. It's more than a solution, it's an opportunity. Addressing the demographic dividend by empowering our youth with new age skills and unparalleled opportunities. Next Wowzy isn't just a tool, it's the future, setting a new trajectory for digital marketing, economic growth, and creative fulfillment in Uganda. Next Wowzy, where Uganda's digital aspirations and cultural brilliance converge. Next Wowzy, connect, create, influence. The Office of the Academic Registrar, Islamic Call University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamic Call University College. Ankwanirize oye yakyekumire ku lutimbo lw'emirembe Salum TV okuva tatandikidde paka kakano okola kyatendo nnyo eri watendo nnyo okulaba nga ate otuwa amaanyi netusobola okuweereza buli kumakya naffe ne tubeerawo. Kati tugenze munayo post olunaku lwe mulimu ensonga nnyingi nnyo. Tulaba Judith Nabakooba ye minisita w'ebyettaka wano mu ggwanga yabadde Luweero eyo abantu b'e Luweero ne bamukaabira ennaku ey'amaanyi naddala entalo eziri ku ttaka n'embeera etatambula bulungi kubeera nga etambula bulungi nnyo mu Luweero naddala ku nsonga z'ettaka. Ate era ne balumiriza abakulembeze ba RDC nabo okwenyigira mu mivuyo egy'ettaka. Kati nno yavuddeyo ng'ategeezezza District Land Board ebeere nga esetolinga emivuyo gyonna egiri ku ttaka. Waliwo ettaka eddene nnyo abasenze abatuuze kwe baagala okubagoba naye lirina ebyapa nga 4
sawa zino era naye yabasabye baberenga ebyapa byonna bisazibwamu n'okugaba ebyapa bisooke nga birindako naddala mu district eno y'Eruweero lwansonga nti ensonga zino zirina okuttaanyizibwa n'okutuuka okulaba nti abantu bafuna obuweerero ku nsonga y'ettaka. Kankutwaleko mulimu amawulire amalala wano, mawulire amalala agatambula. Mulimu wano poliisi y'e Nigeria yindo yakutte abantu 67 nga bali ku mbaga, omwami ng'awasa omwami munne. Ebyensonyi ebikwasa ennaku, ekibi kisigala kibi, twongera okubivumirira, ebisiyaga si birungi. Ate era n'abazadde abalina abaana ewaka ssaawa zino, abaana bammwe mubategeeze nti ebintu ebyo si birungi, si mpisa yaffe wano, ate si mpisa yaffe wano mu Africa oba ne mu Uganda yonna. Naawe wooli mu makaago, eyo empisa nayo si nnungi. Kati nno era gye buvuddeko, poliisi yatambula mu Lagos era mu Nigeria n'ekwata abasajja 57 nabo era abaali balya bisiyaga. Ensonga ze Nigeria nazo si nnungi, naye katwongere okusabira olukalu lwaffe Africa lubeere nga lusobola ate okutambula. Bintu bingi nnyo ebirala ebiri mu mawulire g'olunaku olwaleero. Bakulaga wano nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomekereza okutambula mu bitundu ebya West, yasembezaayo Kabaale era ne bawana ensonga lwaki yabadde alemeseddwa okutambula okuyingira ekibuga n'ensonga nnyingi nnyo, era ne balaga nti Robert Kyagulanyi naye yavuddeyo n'akubiriza banne bwe batambula naddala abawagizi be aba NUP nti bangi nnyo bagenda kubeetabikamu, bangi nnyo bagenda kubeegattamu nga baagala okubavumaganya nti balina empisa embi, bakole empisa embi, bakole fujjo mu kkubo ate babeere nga balemesebwa okukola emirimu gyabwe. Amawulire amalala agalimu nga wetweteekateeka okulaba nga okuba ku ssimu twogeremu tunyumyemu, tumanye wiiki etambudde etya, kiki ekikusanyusiza wiiki eno, kiki ky'opulaninga mwezi mupya guno tuguyingidde, bingi nnyo by'olina okulowooza. We tuba tugenze ku nsonga y'ennyama, ensonga y'ennyama, buli omu yettanira ennyama wano mu ggwanga Uganda, era buli maka ogasanga gaguze laatiri y'ennyama, waafu y'ennyama, ne babeera nga basobola ofumbira abantu baabwe. Kati nno Uganda National Bureau of Standards yavuddeyo, erina amateeka geetaddewo, erina obukwakkulizo bwetereddewo bannaffe bano naddala abatunda ennyama. Wobeera omanyi oyina bukya, bino biwulirize. Wobeera toyina permit ekukkiriza kutunda nnyama, tebagenda kukkiriza kugitunda. Ekyo kimu. Wobeera toyina medical examination certificate, nayo tebagenda kuddamu. Abasawo nga bajja ne bekenneenya wookolera ne biki ebigenda mu maaso naddala wookolera, nayo tebagenda kukkiriza. Trading license nayo kyankizo nnyo gw'okubeera nayo. Abatunda ennyama, abalina bukya, bino byammwe. First aid kit, ke kano akabokisi akabeeramu ebyamangu mangu, omuntu afunye obuzibu n'abeera nga ate asobola okufera obuyambi obwamangu mangu, beera nga nako obeera nako. Olina okubeera nga owookolera wayonjo nnyo okusinziira ennyama eno eriibwa abantu bangi nnyo, ennyama eno eriibwa buli omu. Kati neera ne bagamba nti woozimbye wakiri teekawo endabirwamu, obeere enswera, waliwo enswera wozisanga ku nnyama nga zitambula zidde eno zidde eri zidde eno zidde eri, naye bagamba nti screen we zibeerawo nakyo kisobola okuyamba. Kati n'ebyo wobeera nabyo, kakasa nti embeera ey'okutunda ennyama ne bizinensi yo egenda kutambula. Mu abalina bukya, beera ne pamiti, beera ne certificate ey'abasawo, beera ne trading license, ate beera ne first aid kit, beera nga wookolera wayonjo nnyo. Katufuneyo abantu nga 2-3 ng'ate wetwetegekera okufuna abeekyengera bo beeteeseteese dda. Nkakasa nti Twaha Mukiibi yatuuseddeeyo era agenda kubeera ng'anyumyamu n'abakulembeze nga boogeramu tubeere nga ensonga z'ekyengera nga Town Council n'ebitundu ebirinaanyeewo tuzinnyonnyoka bulungi nnyo naddala mu byenkulaakulana ne mu nsonga endala ennyingi. Naye nga wetweteekateeka ogenda kuyitira ku 0758 16677 ogenda okuyitira tusobole okunyumyamu.
nga wetweteekateeka Ajat Mariam akugamba genda ku eddagala lya Kasikonda ate era asangibwa ku Mpoza Building opposite Anifa Towers ku mwaliro ogusooka room number 242. Eddagala lya Kasikonda weriri era waliina era woba olisanga mukubireko ku 075505 85 26 oba 0704 963 okumanya ebisingawo. Ajat Mariam akugamba genda ku eddagala lya Kasikonda. Sawa zino bamasimu munatusonyiwamuko katono nnyo naye embeera bwetu bweri naye kati sawa zino ndi set ndi bulungi nnyo era nsaba mukube akasimu mutubeere nga tusobola okwogeramu. Ali ku simu? Ali ku simu? Simu kakasa nti ova ewali TV yo oba gikendeeza eddoboozi ne tusobola okuba nga tuwayamu. Hello 0758 awo nno woba oyitira okuba nga tuwayamu. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya ne gy'osinzidde? Amanya nze Hamidu Wasaka. Hamidu Wasaka wasuze otya? Alhamdulillah. Twaha Mukiibi agenda kubeera awo Kyengera sawa zino yatuuse dda. Wepute emirimu muganda wange. Twaha Mukiibi ali Kyengera. Ensonga eriwo nze gy'ogamba nti okutusanyusa stress y'amaanyi. Ate stress evudde wa Hamidu? Stress kati gwe kyojja okusooka okukola kubanga TV eno oyigeza nnyo njala oyingireko ko mu paaka awo paaka yawa ey'omu baasi abavuga baasi abo bw'obanga bavuga emmotoka ezo nga basiŋŋaanye n'obabuuza mpolampola nga tebaliiko kamera n'akubuulira ebizibu ki byayitamu. Ffe aboogera naawe tupatikanye mu mirimu mingi ogenda n'ovuga baasi eyo ng'ebirowoozo birowooza ku nsonga y'abaana awaka, olowooza embeera gye bagenda okubaamu, olowooza kati omuntu bw'agula baasi miliyoni 3.5 nze navugangako ku kalita baasi gye bayita kalita nga nkolera Nairobi. Tulowooza nti tuli baakaakati tutobye n'ensi eno naye ensinzibu nnyo. Ogenda n'olemererwa abo abasajja boolaba abananyini baasi abo bagaana n'omuntu okuteekamu wadde enkota y'ettooke. Kati ebirowoozo biri ku bantu kikaye, obwavu buli ku bantu, embeera eri ku bantu. Omuntu ng'ali awo talinawo makulu gonna gonna g'ogamba. Kyova olaba nti Mukama alina tutaasa butaasa ne tubeera nga tuyambibwa okubeera nga Mukama atutaasa embeera eno n'ekyukamu. Ensonga ey'okubiri bagenze ne bata omuduumizi eyali owa poliisi. Ekintu kyasuze kingulumbya omutwe ng'era yeebaza ku madaala g'ekkooti agamba neeyanziza nnyo, neeyanziza pulezidenti waffe, neeyanziza simanyawa omukulu w'amagye, naye nga kikaye talombuulire waliyo abaana abali mu kkomera. Nze nali mmanyi nti ku luno ekisonyiwo kirekijja ekyabaddewo eky'abaana 200 abantu 200. Museveni ajja kukwatibwa ensonyi agambe nti naye ntadde abantu bonna be nali nabo mu byobufuzi bonna mbalesi yaleese ono yabba obuwumbi n'obuwumbi bwa sente. Teyakomezaawo wadde akawumbi wabula manya nti era zamwe waaki wa musolo. Naye kakisa Katonda ono buli olukya ate nakukutira nti bonna oba ogenze mu paliyamenti tokiiriranga oyogerangako ebyangu n'amangu kuba kalojjaka ali musajja muteesa mulungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twaka Mukiibi Sebo tukulamusiza taata ow'ekitiibwa Sebo.
muganda wange Ahmed Wasaka muwulidde naye nze sikwagera mu palamenti kwonoonekera ekyo kubanga era enguzi gyeri bajja kuzibawa. Kaakati ensonga nnyingi nnyo eziri mu ggwanga era ze mutukubiriza buli nnaku ne zitunya n'omutwe. Kituufu ensonga ya baasi luli gavumenti yavayo n'eziyimiriza oba ne beera eziyimirize buyimiriza tetumanyi ki tetuyinza kukolera baasi kubanga kituufu bo be baziwo zivuga bakulaga nti bantu bategeera naye obubenje kukuwa obususse tebafaayo kutwala buvunaanyizibwa nti oba tuvuge tutya era kati njala tukizeera eri gavumenti eddemu eyimirize zibaasi ezo kubanga bino ebyano byo byanguzi abantu okubagamba nti olwaliro muvuge bwe muti ne wayita ennaku 5 amateeka gajja tegakyakola amateeka gakola ng'omaze kunkwalako n'oŋŋamba toddamu kukola bwoti nengonda so mukama wange sigenda kuddamu kukola kintu ekyo naye owayita ennaku 3 abasajja baddamu okukola ebintu ebyo tuwekwekwasa ye bwagisula ekigo tafa era takosebwa asigaza omulimu bwobonya ng'omuntu kukuyisa bubi genda osaba owantu wala wobwokolera. Ensonga eyokubiri kibba ttaka tuyina olutalo owamu wano gwe turiko olw'okubba ettaka saakweyanjiridde ze munnaggayaza wosebo Juma Seruwaji soko mbuulire embeera enaddala ery'eggayaza ku nsonga z'ettaka ebitundu by'eggayaza paka busiika oba kyemanyi okutegeera bulungi nnyo Nakwero Magije wonna era kiyitirivu naye nga nze nina nyegamba twaka mukiibi obubbi bw'ettaka buno tugenda kumala obubbi bwa ttaka nga bulimu abakulu bennyininyini bwe ku baana okubba ettaka oli n'ategeera nti busiira mutaka ettaka lye omubbi era najja ku polisi n'ateekayo ataaka n'ateekayo akakadde n'agenda omukulu n'ateekayo miliyoni 2 n'agenda wagulu n'ateekayo miliyoni 3 kati ekyo kyonna ne kakoye tukaayana minisita ajja kutambula alajane akola atya naye ng'obubbi bw'ettaka muffe kennyini abakulembeze ffe kennyini tetuyinza kibba ttaka kyaba naye tunaalanya nekikomawa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege webale nnyo okutukubirako ziyitira ku 0758 otubuulire wiiki ebadde empanvu nnyo tuyingira omwezi omujja olunaku lwerumu omwezi gwa Septemba 2023 kiki tweteeseteese wiiki eno ekutambulidde etya? Hello 0758 oba oyitira. Hello 0758 oba oyitira. Hello ali ku simu erinnya ne gy'osinzidde. ensonga y'ettaka buli omu ajasimula bugolo. Hello yongeza ku ddoboozi ssebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi wasuze otya ggwe erinnya ne gy'osinzidde ssebo? Erinnya Kimuli Fahadi nga nsitone Kajjansi. Kajjansi wano ku Ntebe Road? Kajjansi wano ku Ntebe Road Mukwano. Kajjansi agamba kisaawa zino tukubira ekifaananyi ne wiiki engeri gye kutambulidde n'omwezi mupya gwo guno tuguyingidde. Munnaye Kajjansi okutwalizaamu tabadde mubi. Okuggyako obwavu. Okuggyako ani? Nti okuggyako obwavu. Oba lwakuba banka y'ensi yonna yatusalako obuyambi. Aha. Naye yesebo wiiki eno nze okutwalizaamu tentambulidde bubi. Lwakuba nti omuntu buli lwabeera omulamu obulamu kyekikulembera byonna. Era n'olw'ensonga eyo yesebo nsaba Allah nteremu baraka
amina nsobole okweyongerayo nga ndi mulamu. Omwezi mupya olunaku lwali lumu oteeseteese otya okulaba nga oguyingira? Leero lumu. Leero lumu mukama wange. Yesebo oteeseteese otya okulaba nti ogutambuliramu ne guno ogw'omwenda? Programu Omukeeze amakya g'olunaku lwe nsaba wobeera okubya essimu va wali TV yo oba kendeeza volume osobole okuba nga tuwuliziganya bulungi nnyo ate naawe obeere nga naawe osobola okuteesa ate by'oteesa biwulikike ate era bitambule bulungi nnyo. Ndowooza tufuneyo asembayo ate ndowooza bannaffe abali ekyengera nabo beeteeseteese bulungi nnyo naye mukkirize nsooke mpumulemu katono nnyo wenkomawo ate tukomewo n'ebirala bingi.